Abawagizi ba Chosen Becky babano bavuddeyo ne babeera ng'ate bamwatulira bagambye nti bakooye ebyokuba nti no buli kaseera abazza mu mboozi za single mother simanya bamulekera abaana bana simanya bamusuulawo okitegeera n'omukwana ne Newspack channel bubale kuba nti natoje kumindeko mangi genkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa ewa Chosen Becky munange si birungi oluvannyuma lw'abawagizi okuvaayo ne balyoka bagamba nti babikooye bakooye ki bakooye Chosen Becky buli kaseera okuba nti nabeera ku mutimbagano ng'akaabanga bw'alisi oba we yali single mother asimanye w'abaana abana asimanye baamusuulawo okitegeera nno omukwano ekyasinze okunyiiza abantu ke kagambo kano aka devil abamu mu comment section bagambye nti kati taata w'abaana be gwayita devil twogera ku dictator Amir bwe tugenda mu comment section munango navudde nalyoka mugamba nti owaaye timba ekipande kya single mother gwe buli ssaawa single mother kyogamba ne Ssekajja atakumala wabula totutabula oyo bwati bwavuddeyo nalyoka mugamba ono namugamba nti naye bannange tunaabeera akwekyo Chosen Becky ye munange bamutabukidde abantu babikooye ono n'agamba naye Chosen Becky okisusa naawe si ggwe asoose okubeera a single mother bwe toyongerayo namugambye nti proposal yaggwa nkati guweze omwezi mulamba kati mulinda ki oba mugenda kukoma awo ono n'agamba nti naye ate ne Rashida wamutwalako bbaawe n'omuleka ku bwa single mother bwe batyo no Becky we bamutabukidde okitegeera nno omukwana ensonga nno bwe zityo ate bwe zirikkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna no ku Newspack channel munange Walukaga bavuddeyo ne bamulabula ne balyoka bamugamba nti tabaako kyayogera oba taddiza Sseggona omuliro katubeere nga tukuwa akatambi kano Sa Mathias Mulumba Walukaga zendi mutowo neddira Kasimba nenkolera ekintu kimu twagala okubuuzaako ku Robert Maria ne twagala okubuuzaako ku Nassolo Retisha tulina mukwano gwaffe ayitibwa Magoba Ashraf Kaweesi Norin ogamba otya Immaculate tukutumiddeko Umar Kasumba twagala okubuuzaako ku Namazzi Bena webale kuba nti n'oli ku mukutu tumusiibe Jane ogamba otya Idi Mubaraka twagala okubuuzaako Adija twagala okubeera nga naawe tukubuuzaako twagala okubuuzaako ku mukwano gwaffe ayitibwa Justin atera atwagala okubuuzaako ku Nambozo Susan atwagala okubeera nga atera atubuuzaako ku mukwano gwaffe ayitibwa Nabirye Justin Godfather wuna avuddeyo ku nsonga za Alien Skin ayina kyagamba wano katubeere nga tukuwa naye akatambike kakati Alien njagala ompulirize bulungi nina ebigambo byenzize nkugamba n'otabiwa kitiibwa byonna bituuseewo nakugamba bajja kukuba olunaku lumu bwe oteddako ojja kkeera mu ssaga z'omufu bweyitha ng'omumanyiiko oba nga tomumanyiiko byonna bituuseewo kati nkubuulira ebintu bino nga spiritual Godfather ow'emyoyo asingayo si Timba oli yennyini Alien enfuluma gye wafulumye mu kkomera omuntu wa diguriizi z'emisango gye si bw'atyo bw'afuluma wafulumidde manchoolo kitegeeza wafulumye ng'omusibe baakufulumizza funa kasana for the time z'olimala ebweru naye kiyinza okwongera okukutaasa kukyusa mbeera n'olongooka tuula ne bebekulu akusomese tuula ne Kenzo kubanga fayiro yonna bw'ogiteekako statement ebeerawo okumala emyaka 2 ng'ekulinze emyaka aga kati Alien Skin lwaki nkugamba ebigambo bino okulidde Makindi embayaaya abanywamu obunywenjaga tubadde Kawempe embayaaya abaddala byonna tubirabyeko kyova olaba twabagamba nti musobola Kamiiri kubanga akulidde Kawempe ate akulidde mbayaaya abo kale ffe tukulidde Kawempe ng'abayaaya abo tubalaba buli muyaayi gwe basibye n'ateddako
akeera olunaku lumu ng'afudde. Akeera olunaku lumu ng'afudde. Oba olina abawagizi bameka oba biyitya byonna ebyo byonna abakaabira abanaayaziirana abanaalemu emmere bibaawo naye okeera mu mawulire aga shock. Kyaiva n'ennaku Kapuuti, Zebula Kapuuti, Boyi Kisenyi Kapuuti, Kato Musege Kapuuti, Wolof Kapuuti, Gundi Kapuuti. Kandi bwe baena embeera gy'oleetawo security oba obadde wakwatibwa oba obadde muteesa simanyi naye waliwo saga mpitirivu bwena abweru waliyo abeekalakaasa waliwo biki ate n'ebweru b'okuba aye nabo justice nabo balaba nzibu baakakwata ate bakutadde kwegamba you have put everybody at stake. Buli omu yeebuuza bannange kiki buli eyakutadde se buli gwe bawulira nti yebadde mu byokkuta security yeebuuza kati ate emisango tugenda gikola tutya. Jjukira oli mu mawulire busango olukwatibwako buwaawaala buli omu n'abumanya kati ekyo buli omu akiwandiise. So kusaba weddeko tulemekerera mu mawulire mabi. Nze ebyo bye nkugamba kuba ezina kye neeguya kwali yeni aba oli oba toliiwo I don't care, I don't mind. Naye twagala nnyo obeewo kubanga twateekamu amaanyi nga tukuba omusajja palasu naye gwe twakubira ate naye atufuukidde kirala. Kitegeera bw'oteddeko it is going to be one day nga abanupu baabano beemulugunya bavuddeyo ne babeera ng'ate munnange abatunnyonnyola ebibadde mu kooti wabula nga si bamativu. Katubeere nga tukuwa akatambi kano tugenda kubeera nga tukuwa Joel Ssenyonyi ate tubeere nga tukuwa ne looya. Tukkiriziganya nayo kubanga kooti beesigamyeko ffe tulaba mu mateeka tebiriiyo. Waba ogamba nti omuntu olw'okubanga muto oli bwe yeeyimirira wa myaka 2 oba emyaka 3 anti kakati gwe agala okweyimirira olina emyaka 4 naye omusibe alina emyaka 42 oba 43 tokkirizibwa kumweyimirira. Tekikola makulu kubanga ne ssemateeka yakyusibwa ne batugamba nti omwana ow'emyaka 18 abeera muntu mukulu adult asobola okwesimbawo n'afuuka pulezidenti w'eggwanga. Kakati omuntu aba asobola okufuuka pulezidenti w'eggwanga ku myaka 18 ogamba otya nti omuntu ow'emyaka 3 ow'emyaka 4 tasaanidde kubeera sure nti kweyimirira muntu nti olwokubanga oli amusingako emyaka 2 kivaawa mu mateeka ekyo. N'ebirala of course bamanyi nti bye bakola tebiriiyo kyokudolaba beekwese mu ziofisi zaabwe ne beesibirayo ne bagamba nti bazze ku Zoom tebawadde ensonga lwaki n'abasibe tebaliwo wano kubanga bamanyi kye bakola kikyamu. Ne kye bagamba nti kakati abantu bano bwe bateebwa bajja kgenda batataganye okunoonyereza okuli ekabuli. Kunoonyereza kyokuli ekabuli waffe tubeerangayo era baba bagamba nti balina okunoonyereza kwe bakukola ddi era bwe bakola emusiini yayinoonebwa kuba buli kanaku abantu bayingira emirimu egy'enjawulo gigenda mu maaso n'ebirala. Kaakati bw'ogamba nti waliwo okunoonyereza okugenda mu maaso n'olwekyo katusigale nga tubasibe kiki ky'oba otegeeza. Anti n'ekirala abantu bano bwe tunaabata tuba tulinyirira eddembe ly'abantu abalala. Ddembe kyeryo badde mmanyi ababba ssente y'omwomusolo abo balinyira eddembe lyaffe kubanga ssente ezo zirina okuzimba enguudo naye ababba ssente batwalayo bamala ennaku 3 ku 5 ne babata. Kati abo bewaali badde olemerako in public interest kubanga bagenda kubba ssente endala naye bano mubeesibyeko nti bagenda kukyankalanya eggwanga batya kikyemutegeeza. Anyway eno ye persecution kwe kutuntuza kwe tuzze twogerako. Ekirungi nti bannaffe bano bagumu bagamba tebalina musango gwe bazza era bagamba tulemereko era nga 22 tugendako mawa tugambe nti kati waveewo olwekwaso wamugamba nti atulesa abantu abato tujja kuleeta ab'emyaka gya Mwai Museveni emyaka 89 kubanga weebali namugamba nti nemwagala abakadde be balina okweyimirira abantu bate tumanyi wawa kijja mu mateeka naye tugenda kukomawo. Kitegeeza ki nti omuntu alabibwanga munnabyabufuzi aba takyalabibwanga muntu wa bulijjo. Ekyo tulowooza kiri discriminatory tugenda kiwakanya nga bannamateeka wakati kafuuse kagenderere. Kooti olwaleero erina ensonga gyeyogeddeko nti abajulizi abeeyimirira bano abantu be twaleeta nti olw'okuba
abamu ku bo emyaka gyabwe mito kwejo egyabwe beeyimirira ekyo kibamisa okweyimirirwa ekyo kipya mu mateeka bwe kiba kiri mu kuwabulwa nesi mu tteeka etteeka ligamba kasita omuntu aba omukulu an adult of sound mind asobola okweyimirira omuntu yenna buvunaanyizibwa bwe kumujjukiza biwadda mu kooti so ensonga y'emyaka yemu kye tugenda okutunuulira mulabye mwenna ng'abasibe batuwa obuvunaanyizibwa okuwakanya ensala eno yatugiwakanya bannamateeka tugiwa ekitiibwa kooti naye tulina eddembe okuwakanya kooti kyesazeewo olw'abasibe tuwakanya ensala eno era tugenda kiraga ennaku z'omwezi 22 nga tuleeta abantu abakulu abasinga ku bano akakwakakulizo kakole ki kaveewo n'ekirala tujja kusaba kwekoolo kooti tulabe mu mmunyezo mulamuzi n'ez'abawoleza ba gavumenti batubabuulira amateeka ge batulowooza nti bagatakuse kifuula nnenge okulaba nti bano basigala mu kkomera bagezaako tukooya tubakakasa tetugenda kukoowa tugenda kukomawo emirundi gyonna okulaba nti tulwanira eddembe ly'abano. Bwe tweyongerayo Nabila Naggayi wuuno akyalemedde ku kibiina kya Nuupu ayina munange obubaka bw'awadde Bobi Wine. Ensobi endala Honorable Kyagulanyi okusinziira ku muwandiisi ono kwe kuba nti nno bwe yagenda mu kkooti nga wayise ennaku mbale ate n'asikayo omusango gwennyini gwe yali atutteyo n'ayongera okunakuwaza n'afuuka kasobeza era bannayuganda abasinga n'abaleka nga tebategedde kigenda mu maaso mu bukoowu bwe bwalina mu ssuubi lye baalina n'ayongera okubanyiika naye nze ndowooza omuwandiisi ono bw'agamba ti kino kyalina okubeerawo kubanga ebyafaayo by'opposition mu Uganda bwe bityo bwe bizze bitambula era omuwandiisi agamba titanenya Kyagulanyi nga muntu okusinziira ku nkola y'ebyobufuzi ebiriwo kati omuwandiisi ono agamba ng'amaze okwogera ku nsobi Bobi Wine zazaakola nga ze tulaba mu bitundu ebisoose eby'ekiwandiiko kino ng'era ebimu tebisobola kuba nti bisonyiika oba byetaaga kalabba. Omuwandiisi agamba agenda kujjayo ensobi ezannaggomora Nuupu zeekoze era zeeri mu kkola ezigenda ogiziika ng'akalulu kaakaggwa era ne mu kulayira kwa mwezi ogwokutaana nti abo baba balayiza pulezidenti nti era asuubira okuggyako nga obukulembeze bwa Nuupu bwekubye mu mutima ne bukyusa mu nkola. Nuupu tegenda ku lutonda luno olulonda olwa 2026. Naye omuwandiisi agambye owaayi okuggyako nga Nuupu egenda kulayira ng'okulayira naye ekyo munnaye akirekeddemu abalonzi. Awo omuwandiisi n'ayogera bw'ati. Ensonga z'abaagala okuba nti no munnange yamiddwa kaadi tezinnaggwa akkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano. Muwanga Kivumbi nga Joyce baagala abatuuza bufoofofo amaanyi ge mutadde ku Joyce baagala nga mangi nnyonnyo ng'ate mwagambye talina gulawundi. Omuntu gwe mwagambye talina gulawundi ne mumma ne kaadi ate ennaku zino abasuuza mitiyana muyise bakansala muyisaani. Muwanga Kivumbi amaanyi sooko gateeka ebutambala kuba naawe akwesimbyeko mukiibi si mutono. Kijja kunnuma nnyo nga naawe owanguddwa nga ne Joyce baagala gw'oli mu kulwanyisa awangudde. Mwagamba ensi nti kaadi muzigabira ku maanyi g'abantu ku gulawundi. Joyce baagala gulawundi agiina
kati buno obudde musula mitiyana mukuba amasimu mugaba kansala temukolagana na Joyce Baagala temusobola kaka muntu kolagana na muntu gwe nga kyaliwe alva match bakansala mwawadde kadi za nupu wabe kibiki Joyce Baagala ayina amaanyi ate nga naye Mwanga Kivumbi kenyini nyini okimanyi abantu bebutambala bakugoba Mwanga Kivumbi abantu bebutambala bakugoba ate mukiri emisinde gyakuleeta miyitirivu nnyonnyo jona abasiraamu bagoba ne bagala bagenda kuddiza obukanzu bonna bwebagulira bwebamanyirirako kati oli mitiyana jona naagirira Mwanga Kivumbi kyoba omanya kadi mwamazo zigaba mwazi wadde abantu abakyamu however much you can hate someone naye omanyanga nti ono omuntu yagenda okumpanguza Joyce Baagala ku ground birala ate ekyokubiri Joyce Baagala opposition lwaki amanyi temugateeka kuwa NRM nga mutugamba NRM yembi nze ndi wa NRM lwaki amanyi temugateeka kufa aba NRM ate mugateeka kuba Joyce Baagala aba opposition Mwanga Kivumbi ne Nuupu bombo youth nenga Joyce Baagala bavuge line nzo manyi njagala nnyo ebyononese bavuge kataka bakube enchungwe yali lupazo bajja kukulira mujamuli gwe mwawadde kadi nga tewali amumanyi ono gwe mwawadde kadi owebina Uganda nga bwete tambudde badde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olaikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba